webale nnyo era nga bwagambye nange Mohamed Kitusa kankutuse ka reporter y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku y'embeera z'obudde. Reporter zitulaze ng'enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Jinja yapimye milimitazi 9.8 so nga ate Kampala bubadde obutundutundu 8. Twekennenyeza ku mbeera budde nga bwekedde musiyatu ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale ssaako n'eyo mu bizinga by'Esese wabadde luwandagirize asenga ate ebitundu by'eggwanga ebisigadde wo omusana gubadde gwakanga gukubakubamu. Wabula zigenza okubeera essaawa ez'omutuntu awo enkuba etonyeeko mu bitundu ebisangibwa eri ebuvanjuba ssaako n'ebyo ebiriraanye ennyanja Kyoga ssaako ne Nyanja Albert so nga ate ebitundu by'eggwanga tebyo ebisigadde era w'embeera y'obudde ebadde ya kizimezime. Twekennenyeza ekifaananyi kikubiddwa ku Ssemazinga Africa kitulaze nga waliwo omugongo gw'obuzito bw'empewo ogwakutuse okuva ku Sserwandula mpewo ayitibwa Mascaline asangibwa eri ku Seguyanja Buyindi ne gusimbira ddala ku lukalu era ekyo kiviiriddeko okutangira kikuŋŋunta w'empewo z'enkuba ezandibadde zikutanga zoolekera ensi yattu y'ensonga lwaki wabadde okendera kw'enkuba okutonnya katono mu bitundu by'eggwanga ebimu. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera budde nga bisobola okuba musi yattu tubeera olufuuyirize mu bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale mu biseera by'okumakya so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisinga tusobola omusana okwakanga gukubakubamu. Wabula tusubire kweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okujjako ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale tusobola omusana okwakanga gukubakubamu. Ebbugumu 27 mu kibuga kyaffe kikulu Kampala ssaako n'Entebbe so nga ate ebitundu ebiri Tololonga okuzodde eri Kitugumu paka Kotido 29 so nga ate ebitundu ebiri Masekati g'Esiyatu kugeza nga Nakasongola Mubende Mityana okuba ku Bbugumu Nawera 28 ssaako n'eri Mwalwa so nga ate ebitundu ebisangibwa eri mu nsozi z'Omukabale ssaako n'Ekisolo 25 wabula Mbalala Kasese era nawo 29. Batukaza kutulaba te bitangibwa ku Ssemazinga Africa otusubirawo enkuba okutonya mu kibuga nga Addis Ababa Lagos ssaako ne Nairobi Johannesburg omusana okwakanga gwa Kimpooze ebbugumu 16 Sydney ekiddedde ebbugumu 2 so nga ate Tokyo omusana okwakanga kubakubamu ebbugumu 26 Beijing 29 so nga ate Dubai 34 Moscow olunywankoko ebbugumu 16 London embeera budde okubeera ey'ekizimezime ebbugumu 16 so nga ate era mu Washington DC esoberayo olulonda kambe ebbugumu 15. Ebisigakaawo kyalirako mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bugulaba ku timbe lwa UBC beera bulungi weraba.